Mwangi bamunoonyeza ssente za bbeeyiro. King Saha asondedde Alex Muhangi ssente za bbeeyiro. Esayidi eno laba munnange abantu bawaddeyo ssente obuwanana bwa ssente esayidi eno. Ate nga munnange amawulire agava esayidi eri mu ddwaliro ewa Tamale munnange Junior wuuno eno bambi era nga muganda wange amannyo gabotose amannyo munnange gaminyise esayidi eno agatulaze era nga ayogedde wali munnange wulira ate munnange byakakasa esayidi eno mugagga Don Chris naye munnange abaddeyo esayidi eno bampitayo minati nsinza kujja minati yogi ngenda kubeera nga ntandika munnange nakatambi ka King Saha ate masawo njije nakatambi munnange akasembayo wali ka mwana mwenzi munnange ate Tamale Junior katandike ne King Saha munnange esayidi eno ali mu kusondera munnange Alex Muhangi ssente za bbeeyiro esayidi eno bannange bibadde bitya mukatambi esayidi eno mwana mlenzi munnange taggwako bisesa esayidi eno abadde nga wagoyingamuko wali ate crazy mwana mwenzi munnange ate King Saha katusooke tulabe ate bibadde mukatambi esayidi eno ate ndyoke enkomewo. Mwangi bamunoonyeza ssente za bbeeyiro. Mwangi bamunoonyeza za bbeeyiro. Tunoonya ensonga ya Muhangi erinnya enkanda ani akwata ku Muhangi wange tunoonya ssente za bbeeyiro ya Muhangi. ono Muhangi afunye bbeeyiro. Muhangi awedde. Atoni mubanna. Muhangi afunye bbeeyiro. Muhangi afunye bbeeyiro. Allah! Muhangi afunye bbeeyiro bannaaye. Alex Muhangi bamusibye. Yes. Muhangi afunye bbeeyiro. Muhangi afunye bbeeyiro bannaaye. Bwe kityo nno munnange ate bwe kiri mu kutambula esayidi eyo mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga nja kuba nga nkuwa information yonna enatambula munnange ate esayidi eyo just gwe making sure nti no osubscribinga obeera nga tonaba video osobola ogiwa like nakyo kibeera kitambwera ddala bulungi nnyo kakati munnange eyo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti no bambi Tamale Junior munnange yafunye akabenje gye buvuddeko munnange esayidi eno naye nga mwana mulenzi bambi amannyo gamenyese bambi naddala gana amannyo aga maaso wano munnange gamenyese naye atukakasiza wali nti abasawo munnange bali kubeera nga bakola ekisoboka okubeera nga atereera ddala bulungi nnyo mwana mulenzi munnange ate era nengeddekoko n'omugagga Don Chris munnange naye abadde yeno era nga ku saidi yemu mwana mulenzi Tamale Junior yeebazizza munnange abamu mubadde mukoma amafiina esaidi eyo kwesa munnange ate n'abalala beyeebazizza abamubeereddewo mu kaseera kano kabadde munnange ng'afunye obuzibu buno mu ddwaliro katusooke tulabe ate biriwa byagamba esaidi eno ate ndyoke enkomewo. Mpulira bulungi sina nnyo bulumi okuggyako amannyo gano ngayatise gatanuma bagenda bali mu gakolako ne sikaani ze twakoze ziraga nti omubiri oba omutwe kyekisinga obukulu guli fine omutima guli fine ebisigadde zino injalizi ennyango zaakyo neshoko gye nnina nga ki naye ofuna nga accident tova mangu mu ddwaliro sooka n'oleka abasawo ne bakumonitaringa kuba plot eyinza okuba erina weyeekwesa nebitabuka naye nga weebale nnyo for the support bazanya Don Chris ne bazanya mukulu wange Hamu ne Yasin ne bazanya mama Fina naye akedde kunterako $5,000,000 ne bazakasuku yampadde ssente na meri ya nambala n'abalala bangi besitasobola kumenya wano n'emikwano gyange mwebale nnyo
omuntu ofuna ekizibu Don Grace ne wabaawo n'embwa ekyamukula nejjo neyanzaani bwati bwenna muzzo era gwe wasoose okutuuka eyo likodi yo gwe wagikutte wasoose ne maama wange yagenza okutuuka nga wooli so tukwebaza nnyo bambi webala olw'omukwano neyanziza bwekiro eno mwena nga te bwekitambudde bwe nti bwenkozere ku zi updates zino making sure nti no subscribinga wobeera nga tonaba video osobola ogimpya like nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo.